official ye channel yaffe kati kwe tuli. Subscribe, share, paka kuwulira bulungi. We are not sharing paka kuwulira bubi. We are sharing paka kuwulira bulungi. Subscribe, share, comment zammwe ku Friday buli wakutaano tujja kubanga tutunulamu mu comments zammwe tuddengamu ebibuuzo emba mubuuziza. So wansi awo teekawo ebibuuzo ekibuuzo kyo teekawo comment tujja kulondangamu comments ezinaaba zitulaba nga zeetaaga our reaction, our questions wansi awo. So subscribe, paka kuwulira bulungi nnyo link gitambuze tusobole okutambuza obulamu obulimu okuyiga okunyumirwa mpozi n'okumanya ebyo bye tutamanyi tubayigirako nga namwe bwe mutuyigirako. Wizo Manizo Douglas Mayanja wansi wa Nobat Events balangiridde ekivvulu ng'ennaku z'omwezi genda kubeera 9 August. Ekivvulu kino bimu ku bintu ebibadde biyaayaanirwa naddala abantu abassa ekitiibwa mu kutondawo, abantu abassa ekitiibwa mu kuzza engulu ababa bagudde nga beetaaga omukono okubasika. Douglas Mayanja y'omu ku bayimbi abalina ekintu ekyenjawulo kye baateeka ku ttaffaali lya music industry. Music industry neetukwatako nnyo. Ye bimu ku bintu ebitugatta awamu, ensonga lwaki tugyesibako nnyo tusobola obutadiscussinga nnyo sectors ndala newankubadde nazo tuzidiscussinga, naye psychologically mu mpona yaffe ng'abantu ba bulijjo twetaaga nnyo music, twetaaga nnyo art, kubanga art atuyambako is also the mirror of the society, okulaga biki ebigenda maaso mu society. Akati ba artist bado buli artist avaayo n'abaako ekintu kyatonzeewo, kikuyamba gwe omulimi, kikuyamba gwe omusuubuzi, kikuyamba gwe munnabyabufuzi, kikuyamba gwe ali mu sekita endala, kubanga bantu bangi abeekwanira ku nnyimba ku art, bantu bangi abafuna abawonera ku art music oyo bwe bamukuba wabaawo ebigambo ebyenjawulo ebikugambwa, even the melodies ng'ovudde ku lyrics, the melodies ng'ovudde ku melodies, ebivuga ebikubwa ddagala eriwonyeza abantu bangi nnyo nti oba oliawo oli wakati mu nnaku ne bakubayo oluyimba bw'ogenda ku nnyimba za Good Life abantu bangi nnyo oluyimba twala abaana basome, osobola okubanga omwana wo toyina budde bugenda kumugamba kusoma, oluyimba ne lumugamba. Mbaga nnyingi nnyo ezibaddewo ne mukozesa ennyimba z'abayimbi. Kakati ati ono atukwatako nnyo they are us. Bo Katonda yabawa ekitone ekiyiiya, then bamala okuyiiya ffe ne tubawagira okuva ku ddaala erisooka paka ku ddaala erisembayo ku ssente zaffe kwe batambulira. Ensonga lwaki oluseera ebisinga bakayana nnyo, lwaki why do you want to own us, lwaki mutubuulira ekyokukola, ne tubagamba ntubabuulira ekyokukola olw'ensonga nti bwe mwamala okucreatinga it's us who consumed the creations, bwe twamala okonsuminga creations ne tubateekamu ssente zaffe ezibatuusizza bwe zibatuusizza. Oluyimba lwa Misa Kisemakula baluyita bawagizi bange, yagamba obwana bwange mubuweeredde, mubusomesezza, munzimbidde ennyumba. So we are to contributing ku creation gy'oba okoze nga tukuwagira. Kakati Wizo fena tubadde twebuuza yeetaaga ki? Nobati promoter kwe kuvaayo n'amutegekera ekivvulu ekyetusuubira nti kigenda kumuyambako singa fena tunaaba tukwasizza wamu nga tofuddeyo ogenda kukifunamu ki sente mmeka, nga twekwate wamu tulekeraawo okusonga obusonzi. Omanyi Wizo yeetaaga yeddaabirize, Wizo yeetaaga yeekole bw'ati. Fenna nga eggwanga, fenna nga abanyumirwa ati twetaaga twekwate wamu. Osobola okutuulaawo n'ogamba zino batanampa ssente, bagenda kufunamu ssente zaabwe, fine, bagenda kufuna ssente zaabwe, ne twetaaga fenna tukwatagani wamu okulaba nti Wizo akomawo tuleme kuddamu ebyo bya manyi Wizo oyo yayimbanga bulungi nnyo kulinda kutayipinga RIP. Music bamulina and they need us. One, tubadde n'abayimbi bangi nnyo wano abatuuse mu mbeera ya Wizo n'okusingawo ne batukaabya amaziga naddala abantu abanyumirwa good music, kuba ennyimba za Reddy and Wizo tekyetaaga na kukikubako kalulu, tekyetaaga kubako debate. Nnyimba nnungi nnyo ate zaasitula abantu bangi nnyo. Otunula abaana abali wansi waabwe, the B2C, King Saha, bw'otunulira waliwo abaana bangi nnyo abali inspired nga kye bakola olwaliro obulamu bwe balimu
bulamu bulungi olw'ensonga Radio and Weasel bayimba. Waliwo abaana bangi nnyo abatali bayimbi nga bali mu sectors endala ng'obulamu bwabwe butambula bulungi olw'ensonga Good Life yayimba. Mu myaka emikadde mu mwaka gwa 2000 twafuna album ya Maddox Semanda Sematimba. Mu mwaka gwa 2006 nitufuna album bagiyita abato estilo ya Maddox Semanda Sematimba. Maddox n'abeera at the peak ebiri akomawo wano yakuba Serena n'akuba Nakivubo n'akuba ne Masaka kuliiko. Shows zaali nnungi nnyo, music we teyeetaaga kukubaganyizibwako birowoozo oba mulungi. Maddox ebizibu ne bimukuba to the lowest. Bwaba waliwo omuntu wano mu Uganda music yali agenze to the lowest, Maddox is part of that group yali agenze to the lowest, to the extent nti olunaku olumunze mwagala nnyo Maddox. Olunaku lumu nali ebiseera ebyo nali mbeera Kagoma eyo, mba ndi mu taxi tutuuka e Bwayise nensanga drive ng'eyita waliwo ebbaala eri Bwayise omwo nga bayita Maddox Semanda Sematimba okuyingira zigenda kubeera 2000 abakyala bwereere. Bw'oba wali owulidde ku ziga nga litonnya ku mutima gwo, naliwulira ku olwo ne ngamba ensi eno the way ensi engeri gyesobola okufulipingamu. Bw'aba Maddox bamuyingirira 2000 abakyala bwereere, terwali olwo ne wayita ebbanga Maddox n'akwatibwa nga bamukwata Smile Aida and Disorderly, poliisi eyoola abavubuka bakireereese ne bamuyoola. Terwali olwo Maddox ne tumuwulira Smile bamusasulidde wooteri emulemi okusasula. So it was a cocktail of problems. Maddox n'ayitirako ddala ne batandika enjaga emutwala. Maddox abakufa mu biseera ebyo essaawa zino singa tumulifaalingako nga one of the greatest artists be twali tubadde nabo, era music we nga tumukuba naye nga babuuza ffe twakolawo ki. Kyekibuuzo buli omu kye yandibuuzizza nti yafa naye mwakolawo ki, nga ffenna tutamaaso kuba twali buliddwa tukulembera. Naye Mukama mulungi, Maddox yafuna abantu abamukwatako omuli ne mukyala we ne bamu-organizinga bulungi nnyo. Essaawa zino Maddox came back on track, is one of the highly paid artists betuyina wano. Bw'oba toyina miliyoni wakati miliyoni 8 wakati wa miliyoni 8 na 15 tobakubira ssimu. Gye bali obulamu bulungi nnyo. Sente batwala nnyingi nezijja mu creation waka gwe yakola. On top of kujja mu waka gwe yakola, is one of the most organized artists betuyina mu Uganda. Nti akwata obudde, he's a perfectionist, ayagala sound nga mulungi, rehearsals bazikola, ayina bandi ye. Era ndoza Maddox yomu ku bantu bosanga akubira ku buli bandi, ayina tiimu ye gye ya organizing. Buli omugamba njagala live band, ajja kuleetera Kalebu, ajja kuleetera waliwo abawala ababiri abamu backinga, ajja kuleetera tiimu ye weeri eri solid, bakubako obukubi nfuufu ne baddamu ne bajja ne bakubira show neewuuma. So is one of that example, nti at least people came out, organized him, ng'atandikira ku ye yennyini ne family, then family abawagizi ne tujja ne twegattako. Tubadde ne Kyutikaye wano. Mu bulamu bw'ensi eno bw'oba tofunanga mukisa kumanya nti Kyutikaye is one of the greatest artists betuyina mu Uganda. Greatest oyinza gwapimira ku hits nyinza okuba siri naawe, naye abatunulira parameters endala. Omanyi greatness tepimirwa mu statistics. Greatness is not measured using statistics, because bw'onoogenda mu statistics ebiseera ebisinga ziba manipulated. Kakati kyangu nnyo okukumisleadinga. Ebiseera ebisinga debate eno ejja nnyo buli we tubeera mu debate ya Cristiano ne Cristiano Ronaldo. I agree Cristiano Ronaldo is musajja mulungi, is a hard worker, but when you statistically mulungi nnyo bw'okompeyalinga ku Messi. Bw'otunulira statistics zaabwe bw'okompeyalinga ku Messi, goals sima zaateebye, liigi zaatambuddemu,
oli amusinga liigi yaliko Portugal, n'ajja e Bungereza, n'agenda e Spain, n'agenda e Italy, n'akomawo e Bungereza, n'agenda kati ali Saudi Arabia, liigi ali mu 6. Messi yatandikira Spain, n'agenda e Bufalansa, bwe yavuddeyo yagenze America, Inter Miami. Awo oli abamuli waggulu nnyo olugamba kakati ono teyafuna bigezo. He never conquered more than 3 leagues. Naye waliwo ebintu Messi byakola nga tebisobola kuwandiikibwa, nga you cannot statistically nga tosobola bikola, ngera n'okubikunyumiza wano bizibu, nga sisobola kugamba nti kati waliwo pass gye yakuba mu mupiira mu final za World Cup bwe bali n'eggwanga lya Bufalansa, alina pass eyo gye yakuba. You wonder guy ono alina amaaso wano, yalabye atya nti kakati waliwo omuntu. So bintu bingi nnyo nga weetaaga bwetaazi kuba nti Messi wamulabako. Ebintu Ronaldinho bye yakola weetaaga kubanga wabirabako, tebisobola kunyumizibwa, tebisobola kuwandiikibwa statistically. Luis Nazario Dalima ebintu bye yakola statistically bisobola okukaluba okubiwandiika. Naye ng'ate waliwo abalina statistics, simanyi ono yateeba ggoolo nnyingi, simanyi ono yakola biki. Kakati be bantu nga Kyotikaye weetaaga omulabyeko ng'ayimba. Nolaba Kyotikaye ayimba kadongo kamu, nolaba Kyotikaye ayimba raga, nolaba Kyotikaye ayimba reggae, nolaba Kyotikaye ayogera sense, nolaba Kyotikaye weetaaga kubanga omulabyeko. Maddox bwaba yagenda to the lowest, kati Kyotikaye ate yaleka yakkirira below the lowest, oba ekisobola okubeera kuba nalabako ffenna twalabako Kyotikaye nga bamukutte nga byakataala ne bamutwala ne bamuggalira. Ntulabako Kyotikaye afaanana nga kyanagwe, but Kyotikaye with the help of people he came back. Essaawa zino abojjirira, alina sente zaafunayo, he looks good, afuna emirimu n'ebiringa ebyo. So Wizo tannatuuka Maddox we yatuuka, Kyotikaye we yatuuka. Ebimu ku bitawaanya mu creation, lwaki depression eyabwe ate eba yanjawulo nnyo okusinga emirimu emirala. Creation njagala olabe akuuma, bwalabyeko akuuma kano buno obuma obusaawa. Speed kwe kaddukira bwe bwongo bw'omuyiiya wa art kwe buddukira ng'ayiiya oluyimba. Nti obwongo bwawe babutulugunya nnyo okusobola okuyiiya. Era kyovulaba nnyiiga nnyo omuntu bw'azanyira mu luyimba ng'omwana eyazanyidde mu luyimba lwa Masavu olwa Azawi, n'aluddamu n'alukuba the opposite, tigano Masavu tegwokya, simanya bintu modo n'ozanyira mu creation eyo. Mpulira ennaku omwana yazanyidde mu luyimba lwa King Saha olwa ekimala nti bateekamu obwongo bubeera bukolera at a high speed. Era ebiseera ebisinga kyobulaba nti bukurashinga, bwafunamu ekimutawaataganyizaamu katono bwete pa bukurashingira ku speed ya kika kya waggulu nnyo, nti sawa bina buba bukola. Moze radio okuyiiya obuyiiya oluyimba lwa, for example, ayina layini gye yayimba n'agamba olina omusango gw'okuwoza mu kirooto lwaki wansooza. Like obwongo obuyiiya ekintu ekyo buba waggulu nnyo. Kakati ensonga lwaki depression kati katono nnyo we kati ko kaba kasukira to the lowest. One, biki by'oyinza okukola bye tuyinza okukola naye byayinza okwekolera mu kaseera kano ayina show. Tusoke tulekerawo kati okumulamula. Let's stop judging. Kino nno nkozesezza Wizo nga yardstick nga example, naye I'm talking to the Wizos of this world. I'm talking about Wizos of this world. Muyina Wizo ewammwe eyo eyafiirwa mukazi we, eyafiirwa omwana we, muyina Wizo eyafiirwa business ye ewammwe eyo. You have very many Wizos abeetaaga to be pulled up. Bakomewo ku luguudo nga Wizo bwe yakomawo. Number one, let's stop judging them.
byonna tubyogedde buli afuna omukisa n'osala omusango wano Wizo naye anywa nnyo walagi Wizo naye akola nnyo kino. Now let's stop, let's act. Abayimbi abali eyo, let's stop making interviews about Wizo. Kakati tukole interviews about his show, The Return of the Good Life. Bagise The Return. Kati tulabe how kati byonna tubyogedde ensobi zaabwe ze baakola ng'ali ne radio tuzogedde ensobi zaakoze ng'ali bwomu okuva Moze radio yafa tuzogedde. Now gwe ng'omuntu kiki ky'okozeewo about that Wizo of your family, that person who is going through depression in your family, omuntu oyo ali mu kwennyamira, omuntu oyo ali mu bweraliikirivu, okozeewo ki ng'oggyeko okulamula? So judgment ekyo tukirekeraawo kati tubeeko kati tutwale ku eddaala eddala lya encouragement, kumuzaamu maanyi. Oyo omwana ali ewaka atannafuna school fees, olamudde bazadde be simanya baakola biki sima baakola biki singa tewakola bwoti kakati ekyo kiwedde, kakati omuzizzaamu otya amaanyi? Okitegedde nti bo ebiseera ebisinga they try to pull bagezaako okwesika bakomewo, naye ebiseera ebisinga ffe tubasika nga tubakomyawo. Kakati ng'omaze okujajinga, now encourage, let's have videos ezimuzaamu amaanyi, let's have talks to him n'ebiringa ebyo, then okusupportinga their creation. Kati tusobole okuddamu Wizo ekintu ekyo kyayimba newankubadde ffe twakitwalanga ng'ekyokusaaga, naye bwalinga bubeera butungulu mu nva nti Wizo is a spice mu nnyimba ze baakolanga. Kakati ffe abaliwo creation eyo tuzzeemu tutya okulaba nti ennyimba zaabwe mu period eno ziddamu ne zifuna power play, n'ayogerwako positively. Abakola documentaries, there are some good things ebyakolebwa, so that the Wizos of this world betwetaaga okuddamu okusupportinga creation yaabwe. Bo bennyini Wizo gwe kennyini kakati kyekiseera naawe olekeraawo like olabe engeri ki gy'osobola okwezza. Bano benkuwaddeko ng'ekizampo, Maddox yakkiriza n'agamba kakati nze neeremereddwa, I need people to help me. Era Maddox ebbanga lyenkolaganye naye ndowooza mulaba ku show ne tunyumya ngazze. Omulundi bwe nasembayo okumupangisa twali tumupangisa kukola Kyamuka mu ddiiro lyo ku BBS, bwe twali tuggalawo Kyamuka mu ddiiro lyo, nze nali producer, bwe twali tuggalawo show yali 31 wa 2022 I think 2022. Nayogera na manager we ne tubimala sente buli kimu, ne bampereza waliwo Rasto oyo gwe babeera naye akola road map ye ne sound n'ebiringa ebyo. Maddox yali wakutandika kuperforminga ku ssaawa 10, by ssaawa 6 yali atuuse nga soogedde naye nga njogedde na management ye. Kakati Wizo weetikkuleko ebintu ebimu, you accept tikakati gwe nga gwe tokyasobola kati kutwala bintu ebimu naddala ebiri mu music management n'ebiringa ebyo. Let other people decide for you and follow their decision. Chutika ye yakkiriza, ayina oyo omuvubuka gwabeera naye ebintu ebisinga abimukolera amuyambako, then ndiye najja to put the icing on the cake. Kakati it's about time you accept nti I need people. You need people, number one, abagenda okuyimba party za radio. Kuba ekyo nakyo kikyakutawaanya nnyo. Maybe radio ayina bye yalinga ayimba byola talaba mu bantu, but you need to adjust. Omanye nti kati radio taliiwo. Kuba ku show oyina omuvubuka gw'otambula naye oyo gwe baakuteekako oyo ayimba party za radio. Naye ayimba naye bw'oyimba omuyingiramu. Bw'oba gw'osazeewo okukola ne let that boy perform. Dekajjeyo the radio ye gwayina mu twembo. Muba muyimba oluyimba lw'obudde leka ayimbe.
gojje buzi wali eri mu paati zo. So mu kuyimba era mmanyi bayimbi bangi nnyo, simanyi gundi production bw'ogenda kugikola ne walifunye abayimbi abasobola okuyimba ennyimba ezo bulungi nnyo, ne tufunayo some few people abasobola oyimba solo, then n'abasobola okugamba nti Wizo ajja kuyimba ennyimba 20 because katalogo yaabwe nnene nnyo, Wizo tasobola giyimba bw'omu. Twetaaga tufuneko ennyimba 20 the best, then tufune nti paati eno Kamili ajja kuyimba nga radio, gundi eno King Saha ajja kujja, Waiki Bend ajja kujja. Kakati obakkirize bayimbe bo kye bafiiringa, kakati okkirize nti kati awo ensi we yantuusa. Then management wise, let nobody be n'abalala bonna abali ku management bakole kye balina okukola. Ekizibu ekibaawo is not accepting nti kakati olulimi twalinga twekolera ebintu byaffe ne radio, kakati kiriza nti kati radio taliiwo. Chameleone waali, Palaso waali, Waiki Benda waali, and the music fraternity weeri, the media fraternity webali. Let's jump start you. Nawe Wizo ali eyo waka bawiza abalala bonna kkiriza bwe alina mukyala wo nga yali abikola, mukyala n'anoba n'agenda, mukyala n'akukyawa, mukyala n'afa. Bayibuli egamba buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Wabawo ekiseera eky'okukungubaga, wabawo ekyokuseka. Kakati ekiseera ky'okukungubaga kibaawo, naye Baganda bagamba bw'ofiirwa tosula ku malaalo. Time etuuka n'ogamba kakati kyekiseera I need to put up to rise up again. Bogenda mu Bible Joshua kitabo kya Joshua, Musa yayina omuyambi we bamuyita Joshua. Kati Musa nga yayogera ne Katonda. Moses yali ayogera ne Katonda. Kakati nga ayinawo Joshua wano. Now Moses yafa. Moses bw'afa, Joshua yayina kukaaba kuba mukama we yali afudde. But God came n'ayogera ne Joshua n'amugamba Musa omuweereza wange afudde. Can you imagine nti omuweereza wange? Moses Radio was a servant of God. Moses Radio in this case was a servant of God. When you go back to his creations, olabanga yali ayimba njiri. He was creating a gospel. He was creating enjiri. Kuba oluyimba lwebayita obudde is a gospel. Oluyimba ennyimba zaabwe zonna is a gospel. Gospel. Bonoddayo n'onoonya the definition of the word gospel. Gospel means anything that is antichrist. Abaana abo tebalinamu luyimba luyinza gamba nti lwali antichrist. So bayimba njiri. So Moses Radio was a servant of God. He died. But what did God say to Joshua, in this case Wizo? Musa omuweereza wange afudde. Nti otyo kakati arise. Ddamu situke. Situka, bagamba Joshua situka. Joshua n'abuuza bwe nsituka nkole ki? N'amugamba situka, buli w'onoolinnya ekigere nkuwaddewo. You need to take action. One, you have to accept that Moses is dead. Two, you have to arise. So whoever has got their Moses that died, your wife, your husband, your children, your car, your business, everything bisobola okufa. Nga bwe tuli economy yaffe enfu and everything is dead. But arise, okusituka. When you arise, bwe tuddamu ne tusituka, wherever we put our feet, bwe tuteeka ekigere kyaffe, Katonda alinda tubeeko we tuteeka ekigere. So Wizo, Katonda abadde alinda wa wooteeka ekigere kyo. Akuweewo. Kakati gw'obadde oyo oweekubagiriza ebbanga ddene, kiseera kibadde kituufu eky'okukungubaga, but you need now to arise. Obeeko wooteeka ekigere. Put your foot, put your energy, put everything that has been comforting you behind. Walagi, ebiragalalagala, okwekubagiza, okwennyamira, okukwata kutama, okukontola, okukolima,
byonna binasooka obisse emabega ogambe kati I am back, the Weasel Manizo, let me tell them say I'm back, nkomyewo like I've never left. Bangamba Weasel onyumirwa nnyo ebintu bya firimu, kolanga Schwarzenegger bwe yakola mu firimu bagiyita Terminator, yagamba I'll be back, then he came back. Bwe yakomawo noonya engeri gye yakomawo, he came back with force. Kakati nawe come back with force. Bw'onookomawo bano abasigadde bonna bataapinga ku ggwe, kubanga teriyo obulamu budduka ku sipiidi ya kika kya waggulu nnyo. Omuntu bantu bakusikanga naawe tojja, bajja kwesonyiwa. Kebere famire bwe bakusika Weasel wa famire nga tojja, sawa bina bakusika abo okute ku ttama bwekubagiza, they will leave you behind. Abantu beetaaga kusindika etokota. Bwe bakwatira ku A nga naawe olwana ku B, bwe bakwatira ku B nga olwana ku C. Remember, depression is a treatable condition, and with the right support and resources, musicians can overcome it and continue creating music that bridges joy to themselves and others. Depression okwenyamira mbeera esobola okujjanjabwa with support, obuwagizi bwaffe family. I understand oyina mukyalawo oyo muddemu mukwatagane, nakulabye ng'osayininga ng'omubuuza my baby what's the time. So bwe munakwatagana bulungi with our support you can create more music, noddamu n'obeerawo. Toli mwavu, sente mwazikola, olina okuba ng'olina z'olina, but people are waiting for you oddemu oyake so that they can stand with you again. Sabazadde mwenna abali eyo, you have abaana bamwe balina ebintu bingi ebibafuddeko. They need your support. In our next video tujja kudiscussing about bullying, kuba nakyo kizibu kyamaanyi mu masomero. We shall discuss about bullying. Hafi mulwadde, the last time wetwali wano yali akolola ekifuba kikyamutawaanya. Let's pray for her quick recovery. Tujja kumufuna on Friday, but this message nsobola okuba nga mbadde nkozesa nnyo erinnya lya Weasel, naye naawe ogyetaaga, nange ngyetaaga, n'oyo akulinaanya agyetaaga. So next time tujja kudiscussinga current affairs nga bwe zitambula. I found this mbadde siri wa kurecordinga kuba hafi taliwo naye nkirabye nga kiri so urgent. Tujja kuba turecordinga about NUP egenda Mukono olunaku olwaleero. NUP egenda Masaka ku lunaku olwokutaano. So bannamasaka mubalinde, ab'e Mukono mubalinde, but just as Lucky Dube sang, all we cry for is peace. We cry for peace. Let there be peace wakati wa police ne government efuga ne opposition nga Kayinde Otafiire bwe yayogedde eggulu nga bateekako Abbas Byakagaba omuduumizi wa police kati omupya. Let's find a common ground, tuleme kwekuba, tuleme kuttingana, because we are brothers and sisters. Ate ensi weeri tegenda kuvaawo. So tujja kidiscussingako. WUBOS, Uganda Bureau of Statistics, bongezaayo okubala abantu weekend la number. The other time babala naye they think tebaamalayo bantu, so bongezaayo. Tujja kulaba wiiki eyo bw'eneeba eweddeko. Namugongo wa nnaku z'omwezi 3, so that is also in the pipeline. Nnaku z'omwezi 3 katulinde ebinaaba bivuddeyo. So the rest we shall discuss when Hafi comes back. I wish you all the best.